nga tugenda kwejjukanya ku musomo ogugamba nti biki ebireeta obulamu obulungi. Abanadamu ffenna ku duniya kuno tuwangaala nga buli omu ayagala kuwangaala bulungi, era tewali ku nsi kuno atayagala bulamu bulungi. Ate era Allah subhanahu wa ta'ala ne mu kututonda okutussa ku nsi kuno byonna bye yatuteekerateekera, amakubo gonna ge yatuteerawo gonna gaali galuubirirwamu kuba nti nno tuba mu bulamu obulungi. Abanadamu bangi bwe boogera ku kyobulamu obulungi, ekisooka okujja mu bwongo bwaffe kwe kulowooza ku ssente nnyingi. Abamu balowooza ku bitiibwa, nti oli bwabeera n'ebitiibwa ebyamaanyi aba alina obulamu obulungi. Abamu balowooza mu byansula, oli bwasula awalungi, bwavuga emmotoka ey'ebbeeyi. Baduwa Allah ab'ebitiibwa, obulamu obulungi obwa namaddala tebutunuulidde bintu ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu surati Nahl aya ey'e97 ng'atubuulira ku bimu ebikola obulamu obulungi. Ekisookera ddala Allah yatugamba baada audhu billahi mina shaitani rajim, n'agamba nti nno man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah yatuwa obweyamu, ate obweyamu bwa Allah buba bwa mazima. Allah tava ku ndagaano ye. Allah yagamba nti oyo yenna akola emirimu emirungi, kyeyasoosa yagamba oyo yenna akola emirimu emirungi, imma mu bakyala oba mu baami. Teyayawula nti oba baami bokka, nedda. Ekitegeeza emirimu emirungi buli omu gimukakatako, era ffenna tugenda sasulwa ku ekyo kyetwakolanga ku duniya kuno. Tojja gamba nti ate nze nali mukyala, nze munnaye ibaada saasobolanga zikola bulungi, nedda. Ffenna tulina okukola ibaada, ate ffenna Allah agenda tusasula. Kati Allah atugamba nti oyo yenna akola emirimu emirungi mu bakyala oba mu baami, wa huwa mu'min, omwana adamu oyo nga mukkiriza, ekakwakulizo ke yateekako, ke yasooka oteekako nti okola emirimu emirungi ng'oli mukkiriza. Lwaki? Lwakuba nti waliwo abakola emirimu egyo emirungi nga si bakkiriza, nga takkirizanga Allah. Bantu bangi tubalaba mu mbeera gye tuwangaliramu, n'akola ebintu bingi, n'asaddaaka, n'akola ki, naye nga takkirizanga Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu bw'otakkiriza Allah ne bw'onaakola emirimu egyenkana gitya, owa Allah tekigenda kukkirizibwa. Kyova olaba akakwakuliza akamu ku kakkirizisa emirimu gy'omwanadamu mu maaso ga Allah, olina okubeera omukkiriza. Omukkiriza yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Omukkiriza akakasa nti Allah ye mulezi we. Omukkiriza akakasa nti Allah yamuyinako obuyinza. Omukkiriza atalowooleza mu mbeera ndala kasita aba nga alina kyonna Allah kyamugeredde nakyo. Kati oyo omukkiriza, oyo yenna akola emirimu emirungi nga mukyala oba mwami, nga mukkiriza, Allah amuwadde obweyamu, n'amugamba nti nno falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Omwanadamu oyo tugenda kumuwa obulamu obulungi. Obulamu obulungi Allah subhanahu wa ta'ala bukusuubiza kasoyimirizawo ebintu ebirungi. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah n'agamba nti era nti ajja kusasula empeera, ajja kusasula empeera ey'amaanyi ku ebyo bye wali okolanga ku nsi kuno. Bimaana nti ku nsi kuno ajja kuwa obulamu obulungi, ate ne ku lunaku lwa kiyama Allah akusasulemu empeera bye wakolanga. Baduba Allah ab'ebitiibwa, ffenna tusaala, tugezaako kye tusobola, naye ekibuuzo kiri nti obulamu bwe tulimu tuli basiimu nabwo? Obulamu bw'olimu oli mutebenkevu nti Allah bw'ataddemu obulamu bulungi? Okubanga tuwangalira mu bulamu nga tetugwesa bitulumya mitwe, tetugwesa stress, tetugwesa birowoozo, obwo bulamu bulungi bwe tulimu baduwa Allah. Olabanga ng'ogezaako okulongoosa
mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ogezaako kuyimirizaawo ibada naye ng'olaba obulamu wallahi bukyakutambulira bubi, gezaako okwekuba mu ttuuki weebuuza ekibuuzo nti obuzibu buliwa. Oyinza okuba ng'olina ebiyitira nga tomanyi nga bye biviirako nga yeensonga lwaki Allah akulemeza mu mbeera gy'olimu. Nabo kirwadde ba Allah ab'ebitiibwa okuba ne imaani ey'ennamaddala ebibala byereeta mirimu mirungi. Tosobola kukola mirimu mirungi nga tolina imaani mu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba ekifuga emirimu emirungi kwe kuba nti nno okkiririza mu Allah nti buli kimu kyonna okutambulira ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Emirimu emirungi girina okuba nga giri mu layini ne Qur'an al-Karim n'ensomesa y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Awo Allah ajja kuwa obulamu obulungi, Allah ajja kwagala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bwe tuba twagala Allah subhanahu wa ta'ala atwagale tubeere nga tugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Allah ajja twagala asonyiwa amadhambi gaffe. Ate Allah waba akwagadde, Allah n'akufuula mukwano gwo, ani asobola okuba nti naafuuka mulabe? Ani asobola okukukosa nga Allah akwagadde? Ate Allah bwakukyawa n'akuleka, ani asobola okukutaasa? Kati ebimu ku bireeta Allah okutwagala kwe kuba nti nno tussa mu nkola amateeka ge nga era tugoberera ensomesa y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Allah ajja kutwagala. Ate Allah bw'anaatwagala, Allah bwakwagala takuba kukwagala kyokka. Allah bwakwagala akussaako sakina. Allah bwakwagala akussaako obutebenkevu. Allah bwakwagala akuwa obutebenkevu bwa nafsi. Allah bwakwagala akwanguyiriza mu byenfuna byo. Allah bwakwagala buli kyokwatako kyonna kiteekamu baraka. Allah bwakwagala akuwa amagezi n'oba ng'olaba ebintu mu mbeera abalala gye batabirabiramu, kye bayita hikima. Allah bwakwagala akuwa hikima. Kati ebyo byonna byonna Allah bikuwa kubeera ng'obadde mu bantu abakkiriza Allah ne bakola ebyo Allah bye yalagira ne tugoberera n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Era ekyo byebimu ku bituyamba okuba n'obulamu obulungi, obulamu obulimu obwakkanaa, obulamu obubeerawo ng'olimu mativu n'embeera yonna gy'oba olimu. N'ekyo kyonna ky'ofunye. Naye lwaki obulamu bwe tulimu si bulungi? Obulamu bwe tulimu kuba nti nno amateeka ga Allah tugaleeseetayo ne tudda ku byaffe. Agenda mu maaso n'atugamba ensonga ey'okubiri mu bimu ku bintu ebikola obulamu obulungi nga mwe muli okubeera nti nno tujjukira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikirillah. Okujjukira Allah, dhikirullah kintu kikulu nnyo. Okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, okumwogerako akadde konna, okumutendereza, okusoma Qur'an, okukola kwa dhikari, bye bimu ku bireeta obulamu obulungi. Allah agamba nti alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Nti abo abakkiriza ne batebenkeza emyoyo gyabwe n'okujjukira Allah, n'okwogera ku Allah. Allah atugamba nti bannaye temumanyi ng'okujjukira Allah kyekintu ebimu kubireetera nafsi okuba nga ntebenkevu, kubireetera omutima gwe okuba nga mutebenkevu. Nabwe kirwadde ba Allah b'ebitiibwa, tujjukire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okumugerera, ekyennyanja ne kimumira. Ekyataasa Yunusu yali nsonga emu bw'eti yakujjukira Allah. Allah agamba nti nno falawla annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Yunus abamutaba mwabo abantu abaali bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera nga Allah tannamugerera buzibu bwe yafuna obwo. Allah agamba nti yali agenda kuleka Yunus mu lubuto lw'ekyennyanja olwo paka kiyama bwe yandiyimiriddewo. Naye tunuulira ekyayamba Yunus kujjukira Allah. Nabo kirwadde ba Allah ab'ebitiibwa, okujjukira Allah kintu kikulu nnyo, kituwa obutebenkevu mu nafsi. Stress zetuba nazo, olina ebirowoozo, olina ebitusumbuwa, ono fiizi, ono landiroodi, ono ki waka bwetaavu,
embeera oluusi egaanye wekwateko kwa dhikaari, Allah ajja kutebenkeza. Yunus ekyamutaasa kubanga yali ajjukira Allah, taarafu ila llahi fi rrakhai yarifuka fi shidda. Allah subhanahu wa ta'ala tumujjukire nnyo, tumumanye mukadde ketubeereramu mu mirembe gyaffe. Allah bwe tunaafuna obuzibu, bwe tunaafuna obuzibu nga tumwetaaga, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga atwanukula, ajja tuteerawo amakubo. Nabo kityo bantu ba Allah ab'ebitiibwa, okujjukira Allah kintu kikulu nnyo, okujjukira Allah kintu kikulu nnyo. Era oyo yenna yenna anaaba takikoze, Allah kyova olaba akuwa obulamu obwakanyigo. Allah agamba nti nno waman arada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka. Oyo yenna yenna alagajjalira okuba nti najjukira ku Allah, alagajjalira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, alagajjalira okubanga afaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agenda kubanga amuwa obulamu obwakanyigo. Allah ajja kuwa obulamu ng'obulamu obwo buzibu. Nabwe kityo tubeerenga tufaayo nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala ku mateeka ge. Bwe tunaabanga tetufuddeyo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, tetufudde ku Allah subhanahu wa ta'ala byatwetaaza, ajja tuwa obulamu obuzibu. Kyova olaba obulamu bwewangaaliramu, bwe bubanga obulamu saawa yonna obeera mu kuwemulugunya oba mu bikaluubiriza oba mu bizibu saawa yonna, beera nga weetunulamu, weekuba ettooki mu nafusi, weekuba ettooki mu mutima gwo, wandibanga olina ekizibu nga gwe omuntu. Onoonye ekizibu ekyo kiriwa, obeere nga weetereza, wegaba amazambi ogaveeko, okole tawuba, wenenye eri Allah subhanahu wa ta'ala, amazambi ogaviireko ddala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akutereereza obulamu bwo. Nabo kityo bantu ba Allah ab'ebitiibwa, tubeere nga tujjukira Allah kadde konna. Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuwa obutebenkevu obw'emitima gyaffe. Ensonga endala kuzimu ku nsonga nga bwe tuba tuzeekutteko zijja tuleetera obulamu waffe okubanga bulungi, nga tuwangaala bulungi. Arida biqadarillah, okubeera nga tuba basiimu n'okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu ba Allah ab'ebitiibwa, ezimu ku mpagi ez'obukkiriza mwe muli okuba omuntu akkiriza mu kugera kwa Allah kwaba ageze kwonna, khairihi wa sharrihi, kulungi oba kubi, kwengeri gy'okulabamu yonna yonna era ng'oba musiimu. Kuba otaaba musiimu nakugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tojja tebenkera na bulamu. Kyova olaba omuntu yenna omukkiriza, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno dhaaka ta'ama al-iman man radiya billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin rasulan. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu akomba ku buwombo obwa imaani, akkiriza ebintu bino wammanga nti Allah ye mulezi we, era obusiraamu ye ddiini lye, era omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ye nabbi wa Allah, mubaka wa Allah. Nabo kityo bantu ba Allah ab'ebitiibwa, tukkiririze mu kugera kwa Allah kwonna kwonna kwaba ageze. Bwe newakubanga mu kulaba okuko tekukusanyusa, kkiriza nti Allah kyakugeredde kyekirungi. Agamba nti wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nti ebiseera ebisinga ensonga oyinza okwegomba ekintu naye nga wallahi kyekibi gy'oli, ate oyinza okwegomba ekintu nga kyekirungi gy'oli. So Allah yatusinga okutegeera embeera eyo yonna. Allah ayinza okuleetera setback mu bizinesi yo, naye nga setback eyo Allah alina kyalireso gyakuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuleetera embeera yonna mu kifo wewangaalira n'ogamba kanveewo ngenda awala, naye nga Allah okujja awantu awo olabamu ebizibu naye nga gyakututte yawali baraka. Allah ayinza okugerera oli wamukwano gwakusuza busuza nagamba munnaye nze ontamye vaano sikyasobola kuwangaala naawe, wallahi n'owulira mubi nnyo,
naye nga okuvaawo kwawo kugenda fuuka sababu egenda otetenkanya okole opangise ove mu kupangisa okole ogule ewuwo ozimbe otuuke n'okuba nga oba mu makaago nga neyakusuza eyasooka okusuza ku tawuni kuno ng'akyali mu kipangisa. Nabwe kitawatuba Allah b'ebitiibwa tewali mbeera Allah gyagera ne bwebanga erabika ng'embi nga ddala mbi. Allah ayinza okugerera embeera yonna ng'olaba tekusanyusa beera musiimu nayo, kuba mu buli kyonna kyagera mulimu akalungi akeekwesa oba obulungi obwekwese bwetasobola kulaba. Ate oyinza okwebanga weesunga ensonga embeera yonna ebezzeewo mu bulamu bwo ng'olaba sente zizze alhamdulillah olina ebbiru gy'okubye essanyu olina lingi, naye nga wallahi essente ezo z'ofunye nga zegenda ofuuka ensonga okuba nti n'ozikirira, nga ze zigenda ofuuka ensonga abaana b'okutema. So nabwe kitawatuba Allah b'ebitiibwa omuntu omukkiriza yenna ayagala okuba n'obulamu obulungi, omwana Adamu yenna ayagala okuba n'obulamu obulungi, beera musiimu n'ekyo Allah kyakugeredde nakyo. Beera musiimu n'embeera yonna gy'oyitamu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ati embeera z'omwana Adamu omukkiriza zeewunyisa. Wekibirungi wekimutuukako yebaza Allah, ate ekibi wekimutuukako era agumiikiriza nekibanga kyekirungi gyali. Nabwe kitawatuba Allah b'ebitiibwa tubeere nga tuba basiimu n'embeera yonna ebeere tutuuseko mu bulamu bwaffe. Bangi muffe tufiiriddwa abantu baffe abaagalwa, tufiiriddwa abakadde baffe, tufiiriddwa abaganda baffe, tufiiriddwa bamaama baffe, tukoze loosi, bizinesi zaffe oluusi zikutte omuliro, obadde disappointed ne mukwano gwo akulyazamanyiza mu mbeera gy'obadde tosuubira. Beera musiimu n'okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuba wonaaba musiimu n'okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ojja kuba n'obulamu obulungi, ojja kutebenkera ku nsi kuno. Nabbi agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala kataba Allahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Nti Allah subhanahu wa ta'ala yawandiika programu ya buli kitonde kyonna, ya buli programu y'ensi eno yonna nga tannatonda maggulu ago omusanvu n'ensi eno emyaka 5,000 emabega. Buli kimu naaba nga yakiteekateeka. Kati gwe lwaki weteekako obukeeke mwana Adamu? Allah omukyala gwe atakusobozesa kuwasa omutima gwo gwali gumwagadde gutya, omukyala oyo Allah alina ensonga lwaki yamukukingiriza naaba nga yakuwa oyo gwe wasobola okuwasa. Akaseera kalituuka omulabe oba obeere nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti Mungu kyewankolera wadde kaseera ako nakirabanga ekyali kinnuma ennyo, ekyali ekizibu ekyokugumiikiriza, naye Allah nti ndabamu obulungi saawa eno. Nabwe kitawatuba Allah b'ebitiibwa tetunakuwalanga na mbeera yonna gye tuba tulimu. Bwe tunaaba abasiimu n'embeera eyo yonna Allah gyatugeredde, tujja kuba n'obutebenkevu. Omwana Adamu Allah ajja kuwa obutebenkevu mu nafsi yo, nga ku nsi kuno tewali nnaku gwe gy'olaba. Omulongoofu omu mu basalafu salihina yayogera ebigambo binene, n'agamba nti nno law alima almuluka wa abna'u almuluka ma nahanu alayhi lajaladuna alayhi bisuyufi. Law alima almuluka wa abna'u almuluka ma nahnu fihi lajaladuna au laqataluna alayhi bisuyufi. Nti fe abaana Adamu Allah basaasidde n'aba obusiraamu n'atuwa obukkiriza, singa kankiyite nti kanjogeze kyabakulembeze, kubanga nti bakabaka tulina batono abalina obuyinza ng'obwedda bwe baalinanga. Singa abakulembeze abo be tulaba abo n'abaana baabwe tumanyi nti omwana wabeera mu first family, esente zibaawo, abalina obuyinza, asobola nayo commandinga, asobola okuwa order era neba from above. Omulongoofu yagamba nti singa baali bamanyi abantu abo abalina obuyinza obwo nga sente bazirina, buli kimu bakirina naye nga tebalina busiraamu, singa baali bamanyi ma nahanu fihi, kyetulimu okuba nga tuli bakkiriza mu byengera, mu butebenkevu, mutmainanu alqalbi, okuba nti emitima gyaffe mitebenkevu, tetulina wansi yenna,
singa baali bakimanyi ekyengeri ekyo kye tulinamu kubanga tuli bakkiriza bandibadde bajja batulwanyise babe nga bakitujjako. Kuba kye banoonya wallahi bw'okirina naye bo tebakirina. Essente bazirina naye tebalina ssanyu, tebalina butebenkevu. Baba mukweraliikira saawa yonna, baba mukutya. Omusajja n'abeerawo nga tasobola kutambula kuva wano n'agenda wali ku stage ng'ali yekka ng'alina okuba n'amukuuma. Bana ebyo si mirembe baddu ba Allah b'ebitiibwa. Kyova olaba obulamu obulungi kutegeera Allah. Obulamu obulungi kuba nti n'omanya nti Allah yali mu kontrol y'obulamu nti ekyokutuukako kyakutuukako. N'oba musiibula kyonna Allah kyakugeredde. Obulamu obulungi kwe kumanya nti nno Allah kye yakuwandiikako kyakutuukako nga kyakutuukako. Kiba kyatakuwandiikako tekijja kutuukako. N'omanya ekyo n'otebenkera nakyo. Kyobula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno man asbaha minkum, omuntu abukeesa mummwe, aminan fi sirbihi, ng'omwanadamu oyo alina emirembe ng'ali secuwa ng'ali seefu bw'awangaalira mu famire ye, mu bantu b'awangaaliramu, mu kitundu bw'awangaaliramu. Kasita obukeesa ng'oli mu kitundu oba mu bantu oba bw'owangaalira nga tolina kweraliikirira kwonna. Tolina kutya nti bugenda kera kumakya nga batusuddeko wano ekizuka. Tolina kutya nti naaba ntambula ngende ku masijidi nsange ab'ebijambiya. Tolina kutya nti naaba mpitayita bwe nti banfumita ebiso, nga wallahi oli mugumu. Nabbi yagamba nti bw'obukeesanga ku makya ng'oli secuwa, ng'oli seefu mu mbeera eyo, muafan fi jasadihi, nga obulamu bwo bulungi, nga Allah akuwadde obulamu obulungi. Toli mu bantu abali kwewuuba mu Cancer Institute. Toli mu bantu be baligamba nti saawa eno wakubeera ku kitanda kuno okumala emyezi 6, nga Allah akuwadde obulamu obulungi. Of course obulamu obulungi tebugulamu bulwadde buno bwa Panadol bwaki. Ekyo tekitegeeza nti tolina obulamu bulungi. Gyeri abanadamu abo abageredde obulamu nga bw'omutunulako wegomba nakaawa amaziga. Nabwekyo Allah bw'akubanga bw'akutadde oli seefu, akuwadde obulamu obulungi, indahu quutu yawmihi, nga Allah akuwadde ekyokulya, akuwadde ekyokulya. Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fakaannama hizatu lahu dunya bihadhafiriha, nti Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga akuwadde duniya yonna okuwa ebintu ebyo ebisatu. Ebintu ebyo ebisatu banadamu baganda bange ab'ebitiibwa, ffenna mu nsi muno bye tunoonya. Alwanira obukulembeze, alwanira obukulu mu kampani, alwanira omulimu gwonna, alwanira ssente, aluluukana, buli omu yenna anoonya bintu ebyo bisatu. Kyova olaba ffe abanadamu Allah bawadde obusiraamu. Allah bwakuyamba n'otegeera Allah n'osaba mukola byakulagidde, naba ng'akuwadde ekyokulya, wakutadde oli seefu. Tekikwetaagisa kuba n'emmere gy'ositookinga mwezi okuba omutemu musiimu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nabo kisobola ba Allah b'ebitiibwa, ffenna Allah waba akuwadde ebintu ebyo ebisatu bikumala okuba ng'oli mutebenkevu, ng'oli obulamu bwo bulungi. Miliyoni ze ziganye okuba nga zijja zisooka ozireke. Gwe kola ky'osobola, ebisigadde bikwase Allah, ojja kuba mutebenkevu. Guno nayagala nzimbe kapuloti nyumba ekyagaanye, relax, teweteeka ku stress, ogenda kwerumya, ogenda funa endwadde z'otamanyi, olw'okuba oyagala buli kyoyagala kitambule nga bw'okisuubira. Gwani yakugamba nti bw'oli mu puroguramu y'obulamu bwo oyinza okwanguyiza oyagala ofuna ekintu naye ng'ekintu ekyo temuli kalungi gy'oli. Nabwekyo baddu ba Allah b'ebitiibwa, oyo yenna amanyi obuwoomu obw'okubeera omukkiriza owannamaddala tasobola kuba na stress yonna mu buzima, tasobola kuba na bunkenke.
Omuntu ayinza okugamba nga tulaba abasajja abatasaala, abasajja bononefu basiba mu madhambi, naye Allah abawadde obulamu obulungi. Mukulaba okwaffe bwe tulowooza, olwokuba olaba oli yeevuga, olwokuba asula walungi, olwokuba alina ebitiibwa, bwatuuka ku mukolo basituka, oga naye ngaabo Allah abawadde. Muganda wange njagala okugamba nti abaanadamu abo bwe tulaba, Allah subhanahu wa ta'ala kyabatuuzizza ku mitima gyabwe abakukiwaako omu ku ffe, wandibadde weegomba kujje mu bulamu bw'obwesi. Tulaba bye balina ebyo naye tetumanyi stress, tetumanyi hamu, tetumanyi buzibu Allah bw'abatuuzizza ku nafsi zaabwe. Baliyo tebeebaka tulo, bali mu mabanja, bali mu kweyaliikirira. Saayo omusajja n'abeera mumaka n'ateekako buli kika kya security kyonna, embwa n'aleeta, omusirikale n'aleeta, n'ateekako n'ebiwaya ku kikomera n'assaako, kamera n'assaako, naye nga byonna ali kutya. Lwaki ali ku bulamu ng'obwo? Oba oliawo nga ne sente z'alina za haramu, nga ne sente z'alina za buli asaamaanya. Tolina kwegomba muntu bw'atyo. Allah bw'akusaasira ng'osala eswala zo 5, Allah n'akusaasira ng'olinaawo ojja ekyokulya, Allah n'akusaasira nga wooli oli seefu. Olaba ekikumala okuba ng'oli musiimu 100% ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nabasha baddu ba Allah ab'ebitiibwa, tubeerenga tutukkiriza Allah mu kugera kwonna kw'aba atugeredde. Tujja kubeera abantu abasiimu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Tujja kuba n'obulamu obulungi Allah ajja butuwa. Tujja kuba n'obulamu nga tetweraliikira kintu kyonna. Ensonga ey'okuna mu nsonga oba mu bintu ebikola obulamu obulungi. Mu bintu ebikola obulamu obulungi mwe muli atawakkulu ala Allah, omwanadamu okuba nga yeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, okwesigamira okwannamaddala. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti nno waman yatawakkalu ala Allahi fahuwa hasbuh, nti oyo yenna eyeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amumalira. Ekyokwesigamira Allah kikumalira, teweetaaga nsonga ndala yonna. Kyova olaba omuntu yenna omukkiriza alina okuba n'essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala mu kyonna kyakola. Weesigamire Allah obeesigamire olwannamaddala, ojja kuba n'obulamu obulungi. Bw'onaaba teweesigamira Allah, ojja kubeeranga mu mbeera nga nsaawa yonna yakweraliikirira. Naye omuntu eyeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, naye bamugamba nti newagenda okulima awantu nga yamanyi nti neesigamire Allah, yajja okuntera baraka mu kintu kyendikola kino, abalala ne banamugamba nti ekyolikola tekikufuna nnaku zino, naye nga yakakasa nti awali Allah tewali kisobola kugaana, ojja kuba mutebenkevu. Allah ajja kuwa obulamu obulungi. Okwesigamira Allah kintu kikulu nnyo. Okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala kintu kikulu nnyo. Omwanadamu bw'ova ewaka, samadduweeyo okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'oba ogenda mu byogenda okukola, Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akuteramu oba. Omwanadamu yenna yeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala taba nakweraliikira kwonna. Kyova olaba buli otusaala wanne ne tugamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nti ye gwe wekka gwe twesinza, ate gwe twesigamira mu mbeera yonna. Gwe twesigamire Allah mu mbeera yonna. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba ng'osala eswala 5 n'owanika emikono gyo n'ovaala n'ogenda onoonya ekyokukola n'ogenda ku mulimu gwo, toyinza kuba nakweraliikira kwonna. Allah ajja kuwa newona kiraba ng'ekitono ajja kikuteeramu baraka. Nabo kyabaddu ba Allah b'ebitiibwa, okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala byebimu ku bintu ebireetera obutebenkevu bw'emitima gyaffe gineeno. Byebimu ku bintu omuntu n'akulaba nga olina kitono naye ng'ate onyirira, ng'olina kitono naye nga wallahi teweeraliikira, tolagandako nti ng'olinga ali mu nnaku. Kiva mu kwesigamira Allah okwannamaddala.
Bwesigamira Allah mu buli kyogenda okukola kyonna nga Allah gwe weesigamidde era gwokulembeza, Allah akikuteramu baraka. Ate weesigamira ebitali Allah oli most likely okuba nga ofuna khasara, oli most likely okuba nga ofuna ebizibu byotamanyi. Kyova olaba oba nekyogenda okukola kyonna weesigamire Allah. Weesigamire Allah subhanahu wa ta'ala oba ogenda ku mulimu, oba ogenda kusomera weesigamire Allah. Okulembeze Allah mu mbeera yonna, Allah ajja kutebenkeza, ajja kuwa obulamu mu mbeera eyo. Bwonna wasa omukyala, ng'omukyala oyo wamwagalako, bisigadde nga tudini tewali kulembeza, tewakulembeza Mungu kyasinga kwagala, omukyala oyo most likely omufunamu obuzibu. Obonebona obulamu bwo bwonna, ng'obulamu bwo si bulungi naye nga gweweeretera obuzibu obwo. Kuba obufumbo oyinza okuba ogenda kubeeramu emyaka 4 newomu oli emyaka 2. Naye bw'oba tewafaayo kulembeza Allah byayagala, then oli most likely okuba nga osafalinga emyaka egyo gyonna. Nabwe kityo baduwa Allah ab'ebitiibwa, obulamu obulungi buli mu kwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaffe zonna zonna, tuzesigamize twesigamire Allah subhanahu wa ta'ala. Era bwe tunesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, bye tukola byonna byonna Allah ajja biteekamu obwangu, Allah ajja bituteeramu obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yamala ddotuwa obweyamu, teri kisobola kukyuka. Tobana kutya konna konna, tobana kweraliikira konna konna. Va waka kulembeza Allah, kyakuwadde fa alhamdulillah, abakuwadde 15 zozze nazo, beera musiimu nakyo. Beera musiimu n'obulamu Allah bwakutaddemu. Abantu kulembera abalongoofu abasinga tebaali bagagga, naye olw'okwesigamira kwe balinanga mu Allah subhanahu wa ta'ala, bawangalanga obulamu obussanyu. Okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akumalira newobadde tolina ssuubi. Allah akuterawo ekkubo newobadde tosuubira. Tuleke kwesigamira nnyo magezi gaffe, otuuke n'okugamba nti nze magezi gange ensonga lwaki nazimba wano, essente ze ndina magezi gange teri yannyambako. Oyogere nga Karuna we yayogera nti magezi gange kwe nasinzira ofuna sente zinene, Allah namuzikiriza n'emmaali ye yonna. Nabo kyebaduba Allah ab'ebitiibwa, tubeere nga twesigamira Allah mu mbeera yonna. Bw'onesigamira Allah ajja kukwagala. Ate Allah bw'aba akwagadde, n'abagambye nti Allah bw'aba akwagadde tewali asobola kulwanyisa. Ate Allah bw'akuta, ani asobola okuba nga akulwanyisa? Allah bw'akwagala ayita Jibrilu n'amugamba nti owaayi Jibrilu, omuddu oyo mukwano gwange, omuddu oyo omwagala, naawe mwagale. Jibrilu n'agoola malayika n'azigamba nti omuddu oyo Allah amwagala, nammwe mumwagale, nabo ne bakwagala. Ate Allah subhanahu wa ta'ala n'akaka abanadamu ku nsi kuno ne bakwagala. Ebyo byonna biva mu ki? Biva mu kuba nti nno omwanadamu enkolaganayo ne Allah mungi. Bannaye ki ekisinga ku nsi kuno omwanadamu kubanga oyagalwa? Omwanadamu okubanga buli wogenda bakwagala si kintu kyangu, ng'abantu balina emirembe naawe, abantu basanyufu naawe okubawooko, bantu bangi ng'okubeerawo kwawe naku banakuwaza abasigadde, nga talina waabeera nga tewali ssanyu, nga talina waabeera ne waba essanyu, nga buli wabeera wonna wabeera nnaku, waba bizibu. Nabwe kityo twesigamire Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna. Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuwa obulamu obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuwa obulamu obulungi. Ensonga endala mu nsonga eziyinza otuleetera obulamu obulungi kwe kubeera nti nno annadhuru ila man huwa dunaka fi dunya, okubeera nga amaaso go endabayo okubanga otunuulira nnyo abo abanadamu Allah batadde ku nsi kuno nga bali wansi.
nga Allah akusituddeko totunuulira abo abakusinga waggulu. Bw'onaabala mu banadamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti nno unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti nno tutunuulire nnyo abaana bannaffe be tusingako, tetutunuulira abo Allah basituddeko ku ffe. Lwaki? Bonna atunuulira oli gw'osingako ojja kubeera mu bantu abebaza Allah, ojja kuba mu bantu abanaatebenkera nekyolina. Bw'obanga saawa zino opangisa, tunuulire omwanadamu gwe basusa obususa. Bw'obanga saawa zino osobola okugula engatto n'oyambala, gyeri omwanadamu nga talina ssuubi lya kugula ngatto mu bigere bye, nga imma Allah yamutondanga engatto kigere kye tekisobola kgenda mu ngatto. Bw'obanga tonnafukwera, tonneraliikire, tonnakomplaininga kuba nti tolina kagaali, tolina kapiki, tunuulire omwanadamu nga ye basitula musitule, nga gwosobola n'okutambula n'ova wano n'ogenda mu kifo gundi naye oli basitula musitule. Nabwe kito tutunuulire nnyo abo be tusingako, tujja kuba batebenkevu n'obulamu bwaffe, tujja kuba batebenkevu ne Allah byatuwadde, tujja kuba batebenkevu n'empangaala yaffe. Naye bwe tunaatunuulire nnyo abatusingako, tujja kuba mu bantu abatasiima, tujja kuba mu bantu abemulugunya saawa yonna tulomukomplaininga. Lwaki sinze Allah gwawadde mutoke? Lwaki ffe abasuula mu kayumba bwe kati? Lwaki sinze alina omulimu bwe guti? Mu motoka zonna ziyita ku kuboko ya Rabbi ne mugula eyange, Mungu namukola ki? Nga byebyo ebigambo byoyogera. Mwebaze Allah ng'otunuulire bw'osingako. Kyova olaba kirungi nnyo tutambulengaku bannaffe mu malwaliro, tugendeko mu makomero eyo. Kijja kuyamba okuba nga oyongera okwebaza Allah, kijja kuyongera okwongera okuba obutebenkevu mu mutima gwo. Bangi Allah subhanahu wa ta'ala ng'abawadde, naye nga wallahi kwakuwadde byatabawadde. Abantu balina sente naye nga banoonyeza abaana, wallahi babuze. Mugonga lwonna bwe tumanyi nga newakuba nga kyetaagisa kyonna asobola okukikola, naye nga Allah yabamu omwana. Nabwe kityo batuba Allah b'ebitiibwa, tutunuulire be tusingako, tutunuulire ebyengera Allah byatuwadde nga gyeri abatabirina, tuleme tunuulire ebyo Allah byatannatuwa, tubeere basiimu n'ebyo Allah byatuwadde, tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tunamwebaza Allah ajja twongera. Bwe tunabeera mu bantu abatebaza Allah, tujja kubeera mu kutomba saawa yonna nga tetulina butebenkevu mu mitima gyaffe. Saawa yonna kino Allah bw'akuwa akapiki ogamba singa mpadde emmotoka, bw'akuwa emmotoka nti Allah ate no byompadde waliwo eziriko, bw'akusaasira n'ogula akataka n'osimba ati naye ate Allah puloti gyewampa ntono, Allah njagala ompeeyoko eka namba, bw'akuyamba n'abikuwa era olaba nga tokuta. Kana bwe kino batuba Allah n'ebitiibwa, tojja kuba na bulamu buli mu mirembe nga buli saawa oyo otunuulira akululunkana kwokka. Beera musiimu n'ekyo. Ensi kyotagenda kujjamu, byonna byolina tali kyogenda nakyo mu maaso ga Allah. Kiki ekikuteeka ku bunkenke? Kiki ekikuteeka ku stress? Ekirala abantu ba Allah b'ebitiibwa, mu bimu ku bireeta obulamu obulungi, attaqwa Allah, okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, era nga kyenkomenkereza nakyo. Bantu ba Allah b'ebitiibwa, okwesigamira Allah subhanahu, okuba ne taqwa mu Allah subhanahu wa ta'ala kintu kikulu nnyo, okuba ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. Bye bimu ku bireetera obwanadamu okuba n'obulamu obulungi n'okutebenkera. Omusajja omu ku bakulembeze yali ayitibwa Umar ibn Abdul Aziz, yali afa, yali mukulembeze ng'alina konko mu ssente buli kimu, naye bwe yafa yaleka dinaari 18. Essente ezimu, ekitundu ku ssente ezo ne kikola mu mazika ge, ekitundu ne kigabanyizibwa abaana be 11.
nawe yali anaatera okufa bamugamba bamubuuza ne bamugamba waayi mukama waffe olina obuyinza ku ssente osobola okulagira esente zonna z'oyagala ne bakuwa abaana bo balekedde ki yabagamba nti nno abaana bange abo balekedde taqwa Allah kuba Allah subhanahu wa ta'ala yeyama n'agamba waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja buli atya Allah ajjamuwa obufulumizo bwatyo Umar bwe yagamba nagamba sibalekedde wababa naaba tebalina taqwa nga tebatidde Allah at least sibalekedde sente zinabayamba kubanga bakola amadhambi era omusajja omu ayitibwa Muqatil ibn Sulaiman yali ayingidde baali bayingidde obukulembeze omu nga yakafuna obukulembeze ayitibwa Abu Ja'far al-Mansur mubone n'alabamu Muqatil ibn Sulaiman yali musajja mumanyi namugamba nsaba obeko nebyombuulira nabyo namugamba yagala mumbuulirire ne byenali nabyeko oba ne byenali mpuliddeko of course omuntu yenna wegomba nnyo omuntu akugamba ekintu kyali erabiddeko n'amaaso ge namugamba bal bima ra'aita mbuulira nekyo kyewali olabyeko namugamba nti nno Umar ibn Abdul Aziz ng'ayogera ku Umar oyo yafa n'aleka dinaali 18 ekitundu ekikola mu maziga g'ekitundu ne kigwalibwa abaana be 11 nagamba nti Hisham ibn Malik yaleka essente nga omukyalo omu bakyala abana be yaleka omukyalo omu ng'afuna dinaali 8,000 n'abaana be 11 nga bonna buli omu afunye kyafuna n'agamba nti nno neerabirako n'amaaso gange nendaba omu ku baana ba Umar ibn Abdul Aziz ng'asaddaaka engamiya 10 mu kkubo lya Allah nagamba nendaba omu ku baana ba Hisham ibn Malik bwe yalekera sente nnyingi naye nga tebalina kutya Allah tebalina taqwa ng'ali mu katale ali kusabiriza nabwe kibaddu ba Allah kituyigamu ki nti okutya Allah subhanahu wa ta'ala byebimu kubireeta obulamu obulungi okutya Allah byebireeta omwanadamu okubanga oba n'obulamu obulungi Allah ajja kuteerawo amakubo mu mbeera yonna yonna nabwe kibaddu ba Allah bebitiibwa olw'obudde tetujja kusobola kusukkaawo saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo atusimba nti abawuliriza ne bassa mu nkola subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh